I love the veins. I love the fashion sense. Era nsanze nnyo okulaba nga ozibu. Ate by the way, Mami Halima ne Jajja Chu. Jajja Chu olaba otya Mami Halima? Mulaba bulungi nnyo ne bagamba dda njagala mukwateko ku madaala. Kabeera ng'abeera yekka abasajja abajirira bwe bati balina obbeera fa tugenda ku mikolo. Mami Halima namugamba nze alina omukota ku mukono wano ne muyingiza mu red carpet. Nawe nga wotulaba twawoomye twawoomye muwala we oyagala beera nga Museveni tambula n'abantu balala nnyo webale okujja ku mukolo. Thank you for looking nice, inspiring the youth n'ensi yonna kubanga olabika bulungi. Yes, Isma solayo obugambo obulagambo bwe mugamba bwe buno nti Mama Halima alabise bulungi for all time long. Kirungi n'omwana wa mulabirako kuba nze mbalaba era mwagala nnyo. Thank you for keeping up the standard. Nange kyenkola era kintu kya bbeeyi nnyo okukulabako wano oyambadde bbeeyi bulungi and you're good VIP. Mami Halima talina mwami official ajafuna ebyo si ebyo ku kamera kati wano si bawala bato. Ono omukazi wa bbeeyi ono omukyala wa bbeeyi nina omussaamu ki vali siyinza agendera ku bya mizindaalo naye nga omuwerekera wano munda ekyo bulungi nnyo kikola. Fresh daddy yali amwepi. Toyiwa munnyo mata. Wanji Mami Halima. Toyiwa munnyo mata ndi wano nga atonyimye ba fresh daddy. Fresh daddy si musajja mwe. Wulira tunula kunze. Bano tobalaba bano si basajja bonna. Ya waliwo njama. Ya. Neto mukakanya. Sisijja kyogera waliwo njama. Nze amwogere. Kati oli yerooleze. Anjama. Ama kwogere fresh daddy. Zino level ziri wala nnyo. Naddala ng'otulabyewo. Mami Halima wamanga kivudde mu kamwako Jajja Chu ono ali atya. Tugambye tuli bakulu katudde wabbali twogere ebintu ebyaffe naye temubiyingiddemu bannange mutuleke. Mami ka design kano ke bayita ki kavudde wa yeko? Kano kavudde US. Adams yeyanyambazza. Kali musete meka Jajja Chu bimanyi bulungi nawe bwenkaza muze ezaawa neze Uganda katuka mu miliyoni 2. And that's very fantastic. Wachoze mu asfazi. Ozono mundu gwakubiri. Nzize ampita nikasera ampita. Kubanga ali fashionable. N'omukazi ali fashionable. Si balaba abamanyidde. She's fashionable mulabe. Yes, kiti baba bamuyita especially mu balala bonna ajje. Yes. Muli bantu bange muntukako buli wembeera kubanga yenze mukadde w'omulembe guno. Yes, era ndaba nembino bavubuka bonna bali kunze. Kambalo kikano kolese. Kano ka Versace bakanzijidde Bungereza. Omutunzi bamuyita Mikai. Nenga bakayita Versace. Zino jeans za G-Star ziri engatto za bbeeyi nnyo munnange zibeera ku gino emikolo. Nze nyimiridde miliyoni 18 ku 2 kuba engatto yokka dola 22,500. Eno si engatto za bulijjo. Genda olaba abayimbi be Uganda babuuze baguluneedi. Zino ze baagala naye akabeeyi ekyuli ndi wa bbeeyi expensive kyoba Halima akulaze nti tonyumya balala nga wendi mpunya perfume zokka nekubye nnyako ku Taylor, Tom Ford, Versace, Givenchy, Nsamiyaki nya. Yes, bino biri expensive. Fashion sense anti ndi fashionista. Yes, jagala nnyo fashion sense ddannyo nga mbeera ku street. Yes, bakyali bange bonna bazuba Moses abagavana bamanyi. So nebadde nnyo okubeera wano. Oyinza zogerako ki Asfan? Sino Asfan nungi nnyo bantu bali creative, a lot of creativity be mutalabangako musaana mujje mubeere involved, especially abali mu entertainment ngaba artist balina obeera wano ne bayiga okwambala ne babeera mu music video nga baddugala nga ziddugala naye nayambala amagapapi abo bamawulana and rain ne bagenda Dubai n'ogamba bano bayimbi ki balina okuyiga okwambala. Kati no artist here ebasi waali waikibenda waali
Gulunedi wali Fiki yandibaddewo buli amanyi kye kitegeeza because today tetuyimba buyimbi osobola oyimba n'obanga Jamalo Waswa anti talina ayimba buyimbi oyagala omuwulira ne toyagala mumulaba anti ababa baddugala nakuza amalevulevu n'abeera mubisaatisaati ng'ate ayimba buyimba bwa mukwano. Yes, ne kati epasa abadde wano omulaba bulabi otegera Gulunedi official Wake Benda General Zamba alinnya ennyonyi ajja wano kubanga this is an event ng'oli celebrity join back to meet other celebrities naye oli mu nnyumba yo kubanga wayimba akayimba baliya mu voice baluwa. Yes, yanga artist tebalina ngoye zinengato ozijjewa ezo okwo si kuvuma okwo kubuulirira mwe mugamba kuvuma kubuulirira video z'aba Nigeria ko toziraba. Yes, abayimbi batukula naye omuyimbi n'akola video n'otukojjala nga musimanyera alayini sikini alya ebikoola wakola interview mbuye bulandi kyeyo olina talent everyday discovering ebipya nawe mbawulire bwoli sekyo everyday netoyinza kuddawo olina oluyimba bakuba interview agaya aganyoga yero tebasenya yani Leto Namaru yani muyimbi celebrity wano investor yani yayimbako ne bigana Irene Namubiru ya mwautu competing ne bigwa muganda we Uganda emanya Irene Namubiru Leto ni atambulira kulinnya lya Irene Namubiru simulina akobuzibu just namugamba staying in your lane yali abambira programu zange ezakiva e Bulaaya kubanga yatwala akasoli makebweru kabeera mu nyumba nga wekabuukabuuka wekaka kati we namugamba munaye stay in your lane naye n'avaayo omunnama tayinza kunsobola manye ebyama be bingi kuva ku maama we taata we baganda be kati alina okuba nga neegendereza sikisala senga nali ntwala emyaka senga birebire bumbidayinga era wekiri mbalabye kizaamu n'omusaayi n'abakadde abali eyo kiyinza n'okuyamba obutabana mu luvu ndabye ennyambala ey'enjawulo abasajja nga bali mu zigawuni ate abakazi nga bali mu kooti olina okujja n'opening obwongo bwo ku design ez'enjawulo bantu bangi mulaba engoye eyo noga ayambadde biki kati epulani agidde muki agidde mu kadaali gawuni naye mufaza kulisa maaso nzizayisa maaso munnange okyamusaamu omubiri noga nobanga bukenya siina nnyo wange nzize nnyo okulaba ku visibility study gwe mulundi gwange ogusoose okuzijja mulenga nalinga ebweru nga nzaagala kati leero wezinkwatiddewo ate Brian kitali wange nampita nengamba kangende abantu nina abafaako ennyo naye nga bwe bamanyi nze najja n'ekizibu kyange kati mbadde ndira mu ddwaliro saagala just muntu njagala omuntu amanye ekizibu kyange nga tusobola okisolovinga kati ekitongole ekijjako amazzi bakitongodde kyamaanyi era kati ndi musanyufu abanvuma obugumba mbasekeredde essaawa yonna ngenda n'omwana ani kuluzumu bamutwale njafuna omulala yes asanyiga nayo ne ku mukolo nenjagaliza akulamu ne mugamba watermelon yiyo genda olyenga bwonywa olw'ebizibu bye tulina nalina engagement endala nga sinza tambulira mu kkanzu naye nandyagadde oba mu kkanzu naye kirungi natuuka era nga gundi yasiima kumbaga bampise ssebo era ngenda bbaayo nga nze agenda okukwasa akulamu ku lusuumu anti mbalage amusa tewamulabe ne kenzo yes kenzo yasetinga trend kati trend yakolagana ekigenda maaso wano yonga okusigira abantu kifaananyi ekigenda wano fashion sense tulina abayimbi bonna abato abalabika obulungi bamaze okutuuka abatalabika bulungi tebaliiwo abatalina ngoye nangato wano kweraga design
omuyimbi alina okuba wano oba omutenda ali mu creative industry omeeting abantu bangi different stars oyinza oba star nga oli just small mu your corner nga tomanyi balala naye for connection good videos interaction weetaaga okujja wano abantu balina ndowooza nti generation eyabayi basente bayibe tebakimanyi abakyakaze gyegeze kati weevaako olwa generation empya nenabyewo basituhali bakyaliwo webali mu kyetuyita last kiss goodbye webali n'alima ayiseewo nange naye nga tuwelokaminga abaki abapya which is very good alima pia paundi abakulu ababaddewo abali medium abakulu ddala so it is evolving ye bakulu ddala kati tewakyali balala kubanga kati guni takyajja Silvia oli judisali kati yaliwo bagita last kiss goodbye nada mu fashion oyinza obutasiibula naye oyinza oba nga si egwoliko naye nga wooli kati tetugamba okusiibula nti si atrendinga naye waali naye ng'abaliko walala goberera ebiragiro bya poliisi don't drink and drive togenda ku mukolo n'osanyuka singa bannannyini baagwo yes ekisemerayo ddala era tuwalesa nnyambala olaba kunyiizizzamu walabye nogaa nti banate lwaki tebasigaddeyo waka engeri gye guli gwa fashion si kitutte mu kunyiiga naye ng'era ennyambala eri wano si gy'otwala ku street oba mu office eno strict fashion event olaba bazze wano tebabitegedde gye bali ero ojja balaba mu fashion police gwe wennyini ojja bakubamu ogamba ono yakimye eki yandibadde ali ku big zone namufuna singa ndedire kubanga sinnabamalayo nkyali ku visibility study nga nange oni president netegereza era wagenda okujjana omwana nyunyuke waliwo abavudde e Bulaaya baagala yikyuli tugende wadde nawezaamu eddakiika 3 kimala era mugamba yali talina nze Kamiliyoni atuula wansi n'amanya kye namugamba senga yayambala kasuuti n'akagatta akalungi yandiyimbye akutte mu nsawo nga ne pulezidenti amulinza omulaba naye yajjanga kididi ng'alina kuddukawo misinde engoye za vidiyo n'ez'emikolo azaawule muyimbi kati senior youth ogwo omukolo gwali gw'abayuthi yalina okulaga nti no ki wanjawulo naye yajja bwa Kamiliyoni talispektinga agundi bantu bamuli arawundi newoba onoomwambaza takkiriza bavubuka bangi bensanzeeko wano abali ku ttiimu ye nga bambala bulungi naye ye wampaka kati jebbi gwawuliramu jebbi tamanyi byakwambala ne katisi yayambala bubi nga ayali omuntu apasinga message ennungi kati ne katisi senior youth ogwo omukolo gwali gwakaki gwakasuti sizi gwampala yaye za bitulituli ofaanana ate bali abali mu crowd kyekyandeeta mu industry ate mbaleka kyekikulaga nti sirina mpalana sirina baana mbugwe nkuwalana nze negamba nti Kenzo oli mukulu nnyo kaaba mbantu okiwulidde nenkugaa Grace yambadde wiku birthday nenkugaa leo mwokoze byo obutagamba congratulation nga sente zivudde mu show za mwanawo nze kyenkola sivoola omala kukola kintu negagula bityo toyinza kaaba nga toyina tishu ate nze mulanga kingabye politics atambula ne sex nze ate omuntu yampa mboozi era nagamba mbu nawulidde ng'oli aŋŋamba ate nali mugamba off camera ye naalekako kamera yafunemu naye nga nze nafuna obuju oli yaŋŋamba ndi ne muva wala tukimye kammeketu ka mukulu kawali kakola kayimba bakayita kalotosi kaliro nga simuwulirangako mwandigambye mulinako empalana naye maneja wampeyo ku ssente kuba ndabye atadde oluyimba abadde yagwa simumanyi simuwulizangako saabadde mu kabadi nawadde information nga wenagikola ki wenagifuna naye weba si ntuufu ebyo bibaawo mu media yabadde yagwa kati n'oluyimba yatadde yes senga naliddemu sente oba mumanyi oba mpolomotinga nnyimba ze kyandibadde naye nga kikoze piwale nga we tukola ebyaffe ebya propaganda mu pate zaffe nafuna information nga naye we bafuna ne bagamba Sala afudde nga mulamu
nze nagambye omukulu kano ka maketuke ekyanewunyisizza nabadde ndowooza bagenda kukola solidarity bawuliroleze babi naye bagambye bugambi mukulu ali era kati omukazi bamuyita second lady neŋŋamba babi obalabye abantu bankwe singa obadde gwe wani wageddaani nze sinza ayita ku kalitoosikaliro newemba njagala obadde ota newemba naggwamu amaanyi sikola ebyalwasa mukola akalwasa tewalaba abantu benga abatumye bajatibe kubanga si kya mu Buganda abasanja okwesanga ng'ate ne bwogenda n'abakazi omukolo gw'oyinza okugendako gwakuziika mujjawo anti trendsetter yagitaddewo yateekawo ey'amaziga buli muyimbi n'akaaba n'ateekawo eyagulamya awaadi balwana kati n'ateekawo n'ey'okumiitinga musanjiwo kati nange ngenda miitinga akulaba